okutugalira amakubo amagye ne poliisi batulemesezza okuyitira ku makubo ng'Abannayuganda abalala. Batusejjinja ne baggala ekkubo era twayise eyo munda abatuyisiza mu byalo nga balowooza nti bwe tunayita ku main road abantu engeri gye baadde bayanjadde erudda n'erudda lw'ekkubo batulemesezza okuyita ku makubo ago ne batusindika eyo mu kyalo ne tuyita eyo ku kkubo lya ttaka twavugidde saa 8 okutuuka ekamulyera twatuuse 12 z'abakubo naye kyebayagala otuwanga ekizibu ate twabadde ng'omukisa kubanga kyatuyambye okulaba n'okulaga ensi yonna embeera y'obwavu obukutte ejjembe mu Busoga. Walabye nti yewava amasanyalaze naye amasanyalaze tegaaliyo eyo yonna mu byalo gye twayise. Oluguudo lwe twayiseemu nga n'awamu emmotoka ziwuga buuzi, obwavu obungi n'amasamba g'ebikajjo naye nga bannannyini baabyo tebabiinaako buyinza tebabifunamu kyabadde kyannaku. Naye era nga bwe nabagambye abantu b'e Busoga nti edda ekiro ya sukaali yali 35 naye nga ttani y'ebikajjo Abasoga bagitunda $25. Lunaku lwa leero kiro ya sukaali ya 15 naye ate ebikajjo babibagulako $8 ttani. Lwaki? Kubanga baleeta etteeka ne babajjako obuyinza ku bikajjo byabwe tebakirizibwa bitunda ne bwoba olina essamba y'ebikajjo ate oli bulooka alina layisinsi yakirizibwa obitunda kwegamba nga bannansi babajjako obwannannyini ku busuubuzi bwabwe ne babukwasa abayingi ekintu ekitali kya bwenkanya ekintu kye tulina okulwanyisa kuba Munnayuganda alina okweyagalira mu Uganda. So newankubadde twabadde n'okusoomozebwa twasobodde okutuusa obubaka buno ku bantu b'e Busoga era olwaleero tugenda abimu eyo kiri mu Karamoja tugenda okutuukayo n'abantu bayo nabo tubatuuseko obubaka buno tubajjukize nti newankubadde bo tebali mu kulwanirira mwanyi newankubadde tebali mu kulwanirira ebikajjo naye nabo balina ekyobugaga nga gold kyekyobugaga kya Karamoja naye jjukira nti Museveni Karamoja yonna yali agikutteko n'agiwa mukazi we ng'ekirabo kya birthday namufuula Minister of Karamoja ne babba Karamoja naye tebakoowanga kugibba. Olunaku lwa leero abakaramoja tebakkirizibwa yadde okusima gold oyo era amawulire ge twakafuna nti ekirombe ekipya kye baadde baguddewo Museveni yasindisa amagye ne bakiwamba. Kakati ekyo kikulaga nti buli kyabugagga kyonna buli kivaamu ssente baagala kiwamba nga bwe bawamba taaba nga bwe bawamba vanira nga bwe bawamba pamba bawambye ebikajjo eby'e Busoga kati bawambye n'emmwanyi kuba Museveni ayagala giwaba famire ye ne gold naye bamuwamba. Okiraba nti kirombe kyonna mu Uganda bwe kitaba kya Museveni oba Janet oba Sale kibeera kya Muhoozi oba kya Sodo. Ebyo tulina obirwanyisa tugenda birwanyisa ate tujja bimalawo. Mulina obumativu okuzuukusa abantu temulina ku feezi eno eyokusatu nga buli disitulikiti yonna gye mwateeseteese era gye mubadde temutuukanga munagituukamu. Ekyo tetusobola kikusuubiza kubanga waliwo buli kaweefube asoboka okutulemesa okutambula. Tukola kye tusobola era tujagenda maaso nga tukola kye tusobola okulaba nga tutuuka ku bantu. People are wondering why do you insist in Mugondera amateeka ne babayisa wala ogeri wabalira musawa sakutambulira kika sawa munana and you are still insisting. Why don't you use other means? Like what other means? That's what people are asking. Twagala ensi yonna erabe bigenda maaso. Singa twogera boogezi ku kunyigirizibwa kuno nga tetuteekawo kamera na kugendayo bandibadde abantu tebalaba mbeera gye tuyitamu. Twagala obwannakyemalira n'okunyigirizibwa n'obutali bwenkanya bulabibwe ensi yonna so that Bannayuganda bwe balisituka ensi yonna ejja kulaba lwaki Bannayuganda basalawo kusituka. Ate n'ekirala tumanyi nti ne bwe batulemesa batya gye buvuddeko nakugamba nti ne bwe batusiba mu komera naye tubaayo n'omulimu ogw'okukola era ne tugukola. So ne bwe batusindika mu byalo ne batulemesa okuyita ku main road naye mu byalo tubaayo n'omulimu kuba bawaayo abantu abaagala otulaba n'okuwulira obubaka bwaffe era tutuukayo tubatuuseko obubaka. Omulimu gwaffe kutuusa bubaka buno buli wamu mu mbeera yonna. Olunaku olwajja mumaze ebiseera bingi bituyamba ekifo ky'okwogera ku bintu ebizimba eggwanga mubalira ensonga oba obudde ku bantu akatono nnyo
emwanyi sinakindi temulina kyemumanyi ku nsonga ekibiina ekyo ekitongole kijuddemu obulyake n'obukenesi ye bwalowooza temumanyi. Kati Museveni bw'aba agamba ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority kijjuddemu abalyake kyava akiggalawo. Mbuuza bw'obanga kyaki erimu ababuulizi abali b'enkwe oba abakyamu ogalawo kyaki oba bo bojjawo. Abo abantu abalyake abali b'enkwe ye yabalonda era akimanyi kye bakola naye tabakwata tabasiba kubanga baŋŋanda ze yensonga lwaki tabasiba. So Museveni byayogera saagala nnyo biwa bugudde kubanga ye ali disconnected byalowooza birala n'ensi erowooza birala. Kati ffe ng'abakyali ku mulamwa nga bakyalina emitwe gyaffe ku nsingo zaffe katugende mu maaso nga tukola bitulowooza nti bigendo tugasa mu biseera byaffe eby'omu maaso. Museveni talina biseera bya maaso, ebiseera bye eby'omu maaso byonna yabiyitamu dda. So kati ffe tulina kulowooza nga ffe kuba tukyali mu Uganda tetugenda kubeeramu ebbanga ddene. Bubaka eri abasuubuzi n'abalimi b'emmwanyi afuta teeka lino okulaba nti si basuubuzi bokka, si balimi ba mmwanyi bokka, si balimi ba pamba bokka, si balimi ba bikajjo bokka, wabula bannayuganda bonna tulina okukwatagana awamu. Bwe tulaba nga abasawo banyigirizibwa ne tugamba tebitukwatako by'abasawo paka batuuka ku basuubuzi. Abasuubuzi bwe banyigirizibwa ate abasomesa ne batabafaako, abalima ebikajjo banyigirizibwa, abalima emmwanyi ne batabafaako, abalima emmwanyi banyigirizibwa, aba gold ne batabafaako. Tuba omulabe tumuwadde amaanyi kubanga tuba twetadde mu mbeera ya zirinaba olwange. Tulina kukwataganira wamu kubanga ekinyiga oli kinyiga naawe ate ekitaasa oli nawe kikutaasa. Bwe tunaatereza embeera ebusoga ejja kuteerera ne Karamoja, bwe tunaatereza embeera e Buganda ejja kuteerera ne Macholo, bwe tunaatereza embeera e Bunyoro ejja kuteerera ne Tooro. So tutereze ensi, tutereze embeera buli omu yeyagalire mu Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kufuna chance babulire message eno singa bategedde nti genda bagamba bino ebintu tebanizikiriza kujja ne kati ndi wano kambi bagambe are you ready? Are you ready? Number one, ekizibu kya Uganda ye General Museveni kubanga emyaka gye gyayitako dda naye tayagala abaana bato batwale Uganda mu maaso. Ensi zonna zigenze zikyuka zitereza ebintu byabwe kubanga balina new generation, new blood, new ideas. Museveni takkiriza kubanga yalowooza ku ye na famire ye bokka. Abantu ba Kisoro, abantu ba Western Uganda, you are not different from the rest of Uganda. Bwe tubeerera e Kampala balowooza nti abantu ba Western Uganda bali bulungi, balowooza amadwaliro gammwe gonna galimu eddagala, balowooza amasomero gammwe malungi, balowooza enguudo zammwe nnungi, naye nayise tanayandaza oluguudo tourist road olugenda paka mu Gayinga naye nga bamaze since 2006 baba promisinga tebalukolanga. Ekyo tekisobola kukyuka until you make a statement. For a long time Museveni abagamba bwe Kisoro NRM ijana ku ijana. Kakati ijana ku ijana. So you need to make a statement. Ate mwe mwesimye mazala akaana kakano kalungi ate kalina amagezi ate kaagala Uganda. Nammwe mwenna Tana is not enough. Every lady here must be a Tana. Every young person must be a Tana, because this is only the beginning. Kati tutandika butandisi, twagala tubasabe mukole statement, musindike Tana mu parliament nga tagenze bugenzi mu parliament kunyumirwa naye nga agenze okwogera ebizibu byammwe. Eyo egenda kubeera beginning kubanga yes bwemala okusindika Tana muyina abakulembeze bangi nnyo wano. Njagala kuba encouraginga mwenna, especially the younger people, mwesimbewo kuba ku LC1 LC2 paka ku parliament. Lwaki? That is the only way you are going to get a voice.
ate bamubera n'omuntu wano ng'ayogera ebibaluma. Respect that person and promote that person and support that person. Malira danga mbagamba tonakulalo sinze ngendo power message yange. Maybe on another day nja kwogera ku Uganda mpya singa nyingira mu State House mugenda kunyumirwa. Inze just emyezi 2 egiyise nabadde wano ne family yange netugenda mu Gahinga netugenda wa netugamba we have a very beautiful country. Singa zemba the president eno Chisolo yandibadde nga Switzerland. You have everything. We have everything we need. Abazungu baveyo wabwe ne bajja wano balabe gorilla ziri wano wokka mu nsi yonna. Golden monkey ziri wano wokka mu nsi yonna. You are supposed to be rich. Lwaki temuli bagagga? Kubanga Museveni ayagala kufuga baavu. So, step number 1, make a statement. Manyi bagenda batiisa, bagenda kuleta maje, bagenda kuleta sente. In fact, batandise dobawa sente. Sente muzirye yenze mbalagidde. Naye bwe mutuuka umbrella eriwa, ndetera umbrella wano. Bwe mutuuka kulonda, wolaba umbrella wokola ki? Wolaba umbrella wokola ki? Wolaba umbrella wokola ki? Leta wano. Yayo watana ngamaliriza ddala nashaka kubavuga ngo murakoze cyane Imana bankundire nabakunda cyane. Thank you very much ladies and gentlemen. Kansebingo budde kuba candidate waffe benagenda bibagamba oba mwena mumanyi lufumbiro ba mbere nga translatinga abalumanyi. Thank you very much ladies and gentlemen, introducing Honorable Sultana Salim. Muraho neza bafumbira kazi abakimbiri n'abakimbiri kazi muraho. People power, our power, NUP everywhere. Mwakoze cyane, mwakoze president wacu, mwakoze kutwakira kuri uyu mwanya, kandi tukomeza tubashima ngo nyabona koko dukomerezaho na kuri kwa munsi koko mukomerezaho no muka box koko mukomerezaho. Abantu ba Gisoro, abantu ba municipality, babufumbira south, bufumbira east, bufumbira north na bukimbiri. Muraho neza murakomeye cyane. Nje hano kubasaba n'ikishe bugufi ngo nyabona duhindureho mumpe amajwi ganyu kubera ndashoboye kubavugira, nshoboye kubadwanira, mana nihaye no kwihayo wahita yose nshobora no gupfa. Ubwo ntabaza ku opposition muri Gisoro ngo bikomeye, ariko no kwihaye yuko nakuze Gisoro cyane, kama nshaka kugira ngo bavugire badwanire natwe tugere ku mapa. Igihe kirekire Gisoro baratwibagirwaga cyane kandi murabizi, ibyo baturaganyije byose murabizi. Ugiye mu amadwariro turi kubona abona nta madagara garimo, nukubanza bakwandikira ngo ngenje kugura mu klinika kandi twishyura umusoro. Uruko ugiye kugura umunyu, uruko ugiye kugura isabune, uruko kwishyura umusoro. None nyabura ndi kubasaba twirwaneho nka Gisoro, twirwaneho tureke agasuzuguro batadusuzugura. Kureba ibyo badusezeranyije byinshi ko mubizi neza. University yo badusezeranyije hariya ya John Pare Institute bashyizeho ibuye na n'ubu iryo buye rishatse ntawanaribona, ariko nk'ubu tutirwanyeho nka Gisoro tugakomera tukavuga ngo dushaka ibyo bintu byo baturaganyije, mukansinika mu parliament kaja kubavugira atari cyo kuzuza amapene mu parliament. Member of parliament mwagamo mutumye kuja kubavugira atari kujya iriya gahori
imyaka 5 yicaye ku ntebe ariko yakirara we ariko yakira sente gusa ariko akagera akavuga akajya mu office zitandukanye kugira ngo agende aravuga gisoro tumeze gute twifuza imihanda yatwariza imiyo batubeshe muri 2006 na n'ubu ntayo barebye yuko President Museveni ari kuza nibo bagiye kuyikora iya Nyarusiga ariko nyamara kugenda nitwe turasigaye turi kubonabona abandi amawegenda kutwica umugore ufite inda ukubisare wabyara n'umusibitari kwagera nanyabona ndi kubasaba duhindure ukumva amajwi ganyu nshoboye kubavugira nshoboye kubakorera amashuri tuzarwana ku mashuri rebe yuko amashuri gabonye ko ibyo bifuza mu mashuri abaticazi barwanyeho ibyo kimwe cyose barwanire kagisoro nyabona dutumeye umukozi ushoboye kutuvugira gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Ulira obuwoomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origami banonga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origami funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origami tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala yitiraho kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 4 9 9 Pizza Origami tulya kyaddala.